Mubamanya babadde bonoone eggwanga lino baali bana babawulire omu bamuyita Triple A Anita Amongo omu yamukubisizza laddu n'emukuba abajjuuna ngweri oyo yabadde omulala yali mukyala w'omukulu oyo yeerabira obulamu bw'ensi eno bwa kiseera naye banaotuolamuza nga baagala okutukuba amasasi kakati olulyedo nawulira eno bosi Museveni nga naye eddoboozi terikyavaayo neŋŋamba Allahu Akbar Mungu wabuki kati mumanye asigadde eryo tabani lye corruption. Kakati NRM nezaala omwana naye ng'avudde mwana wa kulya nguzi bamuyita PLU mukubala bw'oddayo negative mukiregedde n'obazaamu negative ofuna positive buli baddira corruption alwanyisa corruption ofuna muwa corruption. Honorable Muwanga Kivumbi gye yakoma nno nga tebanamuteeka mu kkomera bwe yavudde mu kkomera we yatandikidde tetumanyi oba binaggwa bitya naye nga ndowooza omuwulira awanda muliro ate nno byonna byayogerako si bya bulimba naye abantu abo tebaagala bagambako bw'obagambako ofuuka mulabe awo tuvuddewo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo. Waliwo MPRS issue y'abantu abava e South Africa ng'abuuza lwaki babatuusiza Kyankwanzi. Ulira amacha ku floor ya parliament. Many of the families in Uganda of the people who have been brought back are making several calls and wondering why they are not able to see their people. In the instance that many of the people who have been brought back, or all if I'm not mistaken, are being taken to Kyankwanzi. May we know why these people are being kept at Kyankwanzi from the time they were repatriated, because the families are in wonderland what their family members are doing in Kyankwanzi. We may have to know whether all are cadres or it's a training for the NRM leadership, something, so we get to tell the public what is happening in Kyankwanzi. You also need to come out very strong on the total loss to Ugandans to be compensated. If we remember very well, when there was an issue in South Sudan, the Ugandans who lost their properties and everything was compensated by the government of Uganda. You need to come out very strong, the compensation schedule, or what is the compensation you're going to give to these people that you have brought back. Many of these people had businesses in South Africa. Bringing them back to stay at home, we need to know how we are going to manage the people who have come back because they've left their businesses there. Osetinze president ng'otandika ekibuuzo kyo n'olaga nti bafamily members b'Abaganda bafaabo abakomezeddwawo okuva e South Africa beeraliikirivu ku banganda zaabwe era beetaaga okumanya ensonga lwaki gavumenti yabatuukiriza Kyankwanzi n'etabata kujoyininga families zaabwe direct. Ate n'omala ne weekuba omusumaali gwe kennyini mu kibuuzo kye ekyokubiri n'ogamba minisita nti gavumenti eveeyo nga yeenywezezza ennyonnyole ensi ku ngeri ki gye bagenda okuliiriramu baganda bafaabo abavudde e South Africa nga bwe baakola ku baava e Southern Sudan.
kitegeeza nti answer minister gyagenda okukuwa ogimanyi naye omuvuvubise answer eyo n'ogireeta ng'ekibuuzo kyo ekyokubiri kozi okitegeeza nti no ye answer gyagenda okuddamu eri solid and self-explanatory. Kati ng'omukulembeze bw'obanga okina mu mind yo nti ensonga lwaki gavumenti baganda bafaabo yabatuukiriza kyankwanzi kubanga eyagala ebakuŋŋaanyize mu kifo kimu engeri gye bali mu baleetera mu bitundutundu then bamale babajjeko information yaabwe nga bw'olaba kati buno obudde bali mu bayamba kufuna ndagamuntu babaleetedde nnira ebafunira ndagamuntu empya koza abasinga obungi tebafuna chance kufuna ndagamuntu mpya. That's a plus. Singa tebaba batadde mu kifo kimu kyankwanzi ne babatane bagenda mu family zizaabwe tebandifunye engeri gye bakikolako mulundi gumu. Mu ngeri y'emu bali mu bakuŋŋaanyako information kumanya buli muntu abadde akola business e South Africa. Atabale na business balabe kiki kyosobola okwekolerawo e Uganda so that government ekolerumu embalirira egende ebafunire sente omulundi gumu balabe buli muntu bamuwe capital yenkana ki oyo aja mu business gyayagala okutandikawo e Uganda. Singa baba tabuti ne bagenda mu benganda zaabwe muba mumwe mandibadde kufula ya parliament inga mukuba pokopoko mukuba mwanga mugamba nti okumanyanga gavumenti eno ne president Museveni bakowa banna Uganda baganda bafwe babaje South Africa ne babatene bagenda mu benganda zaabwe tebatukozewo nteekateeka yonna wadde president basisinkana kayogereko nabo bimanda badde muwoza naye olw'okuba nti nno gavumenti yabadde ahead nebakubira mu kazannyo kammwe kimwabadde musuubira kye bagenda okukola si kye baakoze kati munoonya badi PR gwe mukola ku mulimo gavumenti gwe yakoze ogw'amaanyi okuyimba baganda bafaabo ne babataasa okuva e South Africa gye babadde bakwamira ne babakomyawo ewaka ate baganya no gavumenti etaddawo n'enteekateeka eyogerako nabo mentally kozi bangi bamaze emyaka nga tebakyalina ne we basole South Africa nga bali ku ma street nga beekyawa dda mwe mwabadde mwagala bakomewo mubatuukize ku kitebe kyammwe mubakozese okuzannya politics naye kyaganye mugamba gavumenti tekola kati ate n'ebirungi byede mu kukola nabyo mwe muli mu kubizannyamu bad PR politically. Atwanukudde kubanga bangi muffe era tubadde tuwebuuza abantu bano lwaki batuukira kyankwanzi instead lwaki tebabaleka ne bagenda mu benganda zaabwe okusinziira ku ye agamba mu gavumenti erina enteekateeka y'abantu abo era yabatuusiza kyankwanzi ayagala buli omu afune ne national ID abaffe bituufu oba nedda nze mbaawo jasa okubanga nga batuusaako nsonga za pasita eyavoola His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu zo zikyalanda abaana nno si baakuzikiza era simanyi oba binaagwa biti oba naavaayo ne yeetonda naye abaana kye bamukola bamuyisaamu eggaali kye batamukoze. Pastor Martha, how are you? How are you, Madam Pastor Oku Best Hotel? Onani atamulabudde tulwanagana na myera mannyo leero ate gwe mukonzikonzi bapasita bugingo bali eri bakaaba leero gwe kati kansoke nkuwa ku mateeka amatindi tinjagafuga intaneti mugana ne mubeereyo gye mwetundira ne muvaayo ne mwetabika mu bantu ba bulijjo ne mulowoozesa abantu nti mutegeera etteeka erisooka oba WhatsApp oba TikTok oba Facebook oba Snapchat oba luddawa naye nga kasita banga social media bwe kikwatagana ku His Excellency Kyagulanyi Ssentamu tagambwako tekakutanda ng'oli eyo ng'owulira oyagala kutrendinga nojjomanyira His Excellency Kyagulanyi Ssentamu n'omwogerako ebyekisiru tebamwogerako etteeka eryokubiri taddibwamu bw'agamba kino kirina okubeera oba gwe Supreme Court oba gwe mubajje oba gwe mufuti oba gwe bishopu oba gwani His Excellency Kyagulanyi Ssentamu bw'agamba ekintu ekyo kibeera kirina okukolebwa tebamwerijjako tebamuvuma kwegamba kyawulya kyayagala okukola kyakola mu kaseera ako oba yagala gendako ku zaabiiki oba yagala gendako mu nnimiro ku kiringa kwegamba
oteka kwetantala mu bulamu bwo obusigadde ku nsi n'omubambira tavumwa taddibwamu tagambwako talabwa mu kamwa tajolongwa tasinikibwako binnyo ye mutuufu always naffe tetumanyi lwaki naye ago amateeka gaaliwo nga ne internet tennajja olaba nago yagakkiriza negamba ago gabeerewo ku his excellence kaakati njagala okubuuza ki ekyakutanudde ova okubuulira ekigambo kya Mukama Katonda kyeweerimbiseemu mugana ne muzza ebikolobero eyo ne mwetundatunda ne mujjamu embuto z'abaana ne mulogaloga abantu ne mufuuwa emmindi kwegamba ne mweyerusa ne mubanga ebikolobero byonna mubikoze biweddeyo ne mujja mumanyiira abantu gwe bagambye ffe his excellence tukiraba nti yagenda mu America goloozaga tutegeeza tetukimanyi nti alina amakaagi oba alina abaana n'omukyala gwe obwongo bwabwo ti ne bukulaga nti gwe omunaku lunkuseere kaffenyerekete bujje ebbumba w'olabidde ebintu ebyo byonna eby'obugagga nti abirina ogamba nti kasinga yenze bannange sande badde nga neetantala gwe obwongo bwabwo ti bukukomyawo twongera okutegeeza bino pasita w'ekibi nti his excellence oba Kyagulanyi Ssentamu musindika eri okuva Mukama Katonda ajja anunula abantu b'Abannayuganda okubajja mu buwambe obwekyo ekigavumenti kyo ky'owagira talinga gwe eyeepaatiiseeko obwepaatiisi mbu pasita yaani atikkira bapasita bannange tosobola kubanga omuntu otegeera n'otikkira bapasita n'otikkiramu emboodooli efaananako bweti malaaya awedde emirimu yes tugenda kubambala as long as mwesiriwaza oyo musajja oba kitegedde nti yalekawo ebyobugagga byagenda alwanirire bannayuganda abali obubi mwe ekyamagezi kyemulina nga bapasita mwe abapasita abafere kwe kunoga ensimbi mule kabbo temulina kimugatta ku ggwanga oli awo wajjajjamu ddembuto olozeeroze ojjudde ebyawongo nawe ojja oyasama tulwanagana na myera mannyo leero gwe ka mukonzikonzi abaana bo si baakuzikiza era bagamba nti kaba muwerevu ajja kuyiga lwaki si buli omu nti oba omwogerako era bamu batuuse n'okumugamba nti buuza baabujingo bali ludda wabaatuuka ne babipowa kubanga akasigiri kaali kangi naye abaana baabasirisa kakati nnyabo obadde oyagala tukuyambe muki obadde oyagala tukuyambe muki mugenda ne muwulira ebiyirimbu olw'okuba gundi yabyogedde kati maama gwe mukazi gwe bw'oba oyina gye wawulira abuulira ekyo ekiyiri ddayo okirivayizinge ddayo okirivayizinge ddayo oyinza n'okuba nga gwe obuweereza bwo oyina kubeera ku eyo kyaki oyere ttooyi nabwo buweereza mukazi gwe genda osiimule ttooyi yawo Mukama akuweerawo omukisa ekituuti kirabika kiganye kuba okoppa bikoppi omemorizinga bimemorizinge okulaminga bikulaminge bakugambye genda otukubire Kyagulanyi Kyagulanyi yalekayo byonna owulidde munnyabo his excellence Kyagulanyi bw'aba yagondera eddoboozi eryamutuma n'alekayo byonna najjo ddikola layiro mwana wa nnyoko nedda omulumirirwa birekawo mwana wa nnyoko obanga yabirekawo bironde genda obiberemu anti oyagala kalina genda ogitwale emagere tukuwaddeyo genda emagere otugundi otuule omwo n'obupangisa gwe wabimukolera oba mwana wa nnyoko mbukakyalake gwe oyagala omufumbirwa ojja ozunza kabootongo wano twala eri kandidawo pasita kandida olwaleero kisukiriza mukyala kandida va kusukiridde olwaleero pasita kandida bannange kandida akususe mukyala kandida ddanga muno otumanyiira manyira abantu abakulu mujja mumanyira nze nakugambye ate ono yakubidde ddala ku mutwe talina bigambo biwoomi yadde asabudde ono n'amuteeka ne mukati olingirira omusumba ng'ayemerere ku kituuti ng'agemye ekitabo ekitukuvu kiti ng'ali kulimba ensi nga byabuulira tibigemagana na bayibuli nijja kusomera kasitole oba nijja kuwayo ebyawandiikibwa oba olugero lutono luti ku Sawulo ni David nga nkalituukaawo
Mama oba iro yogeire bulungi era nga ne example gituweire bulungi. Ayo giweire ku muntu omukyamu. Kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu emere n'ebyokunwa tibikamu emazamu kadibe ematoka kadibe enumba. Nze kyandidi nti olijja ava ku katuuti awo balijja kuvugira mu motoka okwira yeewuwo. Nze kyandidi nti oyinza n'okubanga topangisa. Nze ninza n'okuba wonge enkoko ya kusina enyama ya kusina ng'ewe munange oli ku bya greens wafuka na vegetarianism nabo abatalya nyama. Hallelujah. Akageriko idi nti oidire mu Bible okutyobola omukulembeze wange nijja kwidira mu Bible bama nga tikuvumye wabula ndi kusaba ompulirize. Otukobye nti Katonda ayakoba nti kastofu n'emmere wafuna ebyokunwa that is enough. Imwe mulabe kuwudisa abantu n'ebyo ebitulobera okusaba. N'ebyo ebintu besanze okusaba. Bible tulinado tusaba tudisoma. Nenda kweko olugero tondo ku Saulo ni David. Saulo bwe yatuukanga obwire bwo ba period ye eweire ku abaana ba Isiraeli basigalanga balira. Ko basooka balira Katonda bakoba ati Katonda twendo tuwo mukulembeze no tuwe kabaka. Katonda agaka ali kutuusa kiseera kyakubawa yaba wa Saulo. Saulo ekiseera kye bwe kyatuuka okuwaaku abaana bano basigalanga balira. Katonda yakoba ati aye abaana ba Isiraeli bana bali kusigalanga balirira obukulembeze chichi. Yaba wo omuntu azira na kyali. Yaleeta David. David wasn't qualified. David was called by God. Oyo kitegeera kintu ekyo. Nenda ku story no mema lenkwino no lebyoli kuyo mama byotali kutegerewa omusumba. Iwe omusumba oli kulimba endiga. David bwe yayingira Isiraeli. Omuntu eyasooka omutunya yali Saulo. Saulo yachunya King David. Saulo yachunya David to an extent nti David yasooka yalumuka kuni mu Isiraeli. David yasooka yalumuka kuni mu Isiraeli, but because God was on his side, he became a king by God's grace, because the calling was from God. Hallelujah. Imwe bino ebintu tujja abavuma tulijja kubabulira tubalaga nti fena tulidde okusoma Bible. Mutalowooza nti bino ebitabo tubikulira bwerere. Ekinemesa ojja mu kanisa nti olugezigezi ntegeera lungi. Omusumba omulamba oidotya wakoba mbondijja wa example ku muntu we maye mutanvuma. Mbo omuntu we mutya matira. Katonda mulwaku wa kintu waloba kumatira okomekereza ngo oli kubonabona. Oidye wa example enungi but ku muntu omukyamu. Mbo muka yali no mukazi wo mulungi yaba ni family yenungi yaba ni nenumba yenungi yaida kubwe mu pyovu kya dondo. Bo yava kubwe mu pyovu kya dondo yawulira calling ye pampaliga kubwa president. Imwe abasumba abawuta tulijaba izamu kwa magezi katini katika Bible njitaire once bino byange. Oidye oli kubulira ebintu ebitage magana. Omusaada Robert Kyagulanyi Ssentamu okulwana alwanirira ife. Alwanirira ife munaku. Robert Kyagulanyi Ssentamu takalira mere, takalira rent, takalira byakunwa byakulya. Iwe byojja mu church ng'obulira abantu bakuweeyo. Ebirabo by'abantu byolya. Ekimu kye 10 kyolya. Robert Kyagulanyi Ssentamu tibyabaawo. Bantu mwegenge njiri gye mbulirira abantu. Wabona omusumba ng'ogemye Bible oli katutaye ng'oli kubulira nagishi. Kasasiro. Ezira mwana alijja kuvuma itwenda tumubulira enjiri etegerekeka. Obona mulokole mwino nga alikogera kintu akuboto no muolereze ntya. You a Christian. Ayozira bulumbu abantu musumba iwe olijja vakatutya wonga bakuvuga. Bakutegekaire lunch oli kujali amasavu savu. Ayenga n'abantu abaide mu church yokuleta ekimu kye 10 bazira na capital wide mu business day. Wakomekereza mutavu mazira ajja kuvuma. Just oli musiru. Robert Kyagulanyi tiyesimba wonti kubanga ayenda. Robert Kyagulanyi alemezaamu kubanga he is cold. He has everything but he is. Tikwe pampali gange iwe woli kyogera. David wasn't anybody. David yali azira we yomuluka nti oba kulembera guno muluka oba wamaani wano ku byalo bino oba mu kingi wamaani wano. David was called by God. And when God gives you a calling, no matter how many years, oida kulembera. Hallelujah. Watch out. Next time wa example entuufu. Oshitegeire njiri yabeere tambula bulungi ayokoze ensobi. Oshitegeire? Ni David yalumuka. Israeli yalumuka. Muli kwenda Robert Kyagulanyi Ssentamu abawe. Bamutali mu basement mutandika okuwaga stupid of yesterday mwaba tategeera. Ani dali jjo kwesimba nge kisanja kiweyeko. Mwedi mutu aba calling erija kwida muna imole bamwete. Calling dijenga bajiri. What are you? We still have hope. We that we are Christians, the real ones that believe in God, we still have hope. Only 5 years dida kuwako. Robert Kyagulanyi Ssentamu bayo babo babayo myaka 10 kasitabi wangoira. We have no problem with you. Let our sisters be there and mommy enjoy life.
kututola ku mulamu imwe nomuna yogera ku Robert Kyagulanyi ebibi mutya you will never change our minds and illogical mboli kutolayo Bible oli kubulira nonsense did David run but did he come back and be the king of Israel when God calls anybody nobody is gonna say no. What are you tuidaba somere bya wandika bana mulabe tusirwalira kwa nonga mbuzabuza abantu baifa ba Robert Kyagulanyi Ssentamu myaka etanu tuli kudinda diweku we still have hope. Yes. Kubanga wekumide ku NCK TV tewerabira kubanga subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tujja kubanga tukomawo nabyo tovaawo. Ensonga ya Pastor Martha abaana bo bawanda muliro era tebalina bigambo biw'omujaale bingi nnyo tujja kweyongera okubanga tugakutuusaako wonna w'osinzidde.